kanzire mungi kusomere mazo giwandika kale yeyo wesa kulitani sabo lwaki mwatulondera akasajja akabbi ate kasajja ki lwaki mutusubaka kaka abantu ababbi sekulitani lwaki mutujirawo chairman oyo chairman obubbi mumususse akoze eki twateesa bulungi olaba chairman oyo twateesa bulungi chairman yajja ng'agamba nti alina ettaka ly'atunda otegeera bw'angamba nti alina ettaka ly'atunda ne mugamba ntwalayo ndikoleki ndirabe n'antwala n'alinambuza era twalirambula bulungi nendiraba bulungi nga ngenda nnoonya omuguzi naye nga sinanoonya omuguzi namubuulizaawo nti bulooka afuna mmeka n'aŋŋamba nti bulooka afuna 10%. Kati ettaka lyonna litunda obukadde 3 mugamba natuyamba gye tulitunda obukadde 3 nga 10% erina kuba obukadde bumeka 3 mukama najja nnyamba nenfuna omuguzi gwe nafuna nga ettaka eryo alikola ki alitwala so nno naliguza nsubuga kubanga nsubuga yalina muganda we nga alyagala eri bweru ono muganda we ani ono kigwe nga yayagala ettaka eryo neŋŋenda bulungi otegeera ne tuleeta nsubuga najja n'asasula ssente tumaze okusasula ne tukwata akakadde kamu netukawa chairman akobwa chairman ngoba chairman kakati chairman ndozo olalabe sente nga nnyingi nezimusukkako obungi kati tuntuuseeyo bw'ate yagala kumpa akadde kamu n'ekitundu akadde kamu n'ekitundu ye 10% buna yatwale ku kakadde eno kimu n'ekitundu bugabanira makati kyokka nga ate ze bazifunye obubbe ng'obwo ekikoti omuntu atasana kukulembera kyalo naye wulira ebigambo bino kakana muganda wange kakati mbadde kugamba ebigambo bino bagamba nyama ntono ate nga tebampadde byange byonna ze njagala mpe sente waliwo kyotategedde naye yali bulooka mu ngeri emu oba endala bulooka atya okitegeera yaŋŋamba alina poloti ye kituufu singa teyagikulaga kati gwe waba otunda essimu eno n'ogindeta ati n'essimu yange ng'ate kuwakaiza obuguzi anti kati eri siye yagikulaga nze yaŋŋamba nti alina poloti n'aŋŋamba nti nina poloti teyandingamba ebigambo omuguzi abaddewa namwe muleka muli baabamu si kyekimu sina kye mwagazi walijeyo akasente sijja zinona tokambuwala tonyiika ate chairman oyo mufunenge gye mumuggyako mwe mwamulonda ojja tuuka okugendayo ng'ate teziriiwo kale sebo kale ejjijjawo ennamba eno naye chairman naye akakiiko kaffe akoonoona nti akakiiko tunaakatambuza tutya ng'ate atambuse anaabikola atye ye chairman ye bulooka yakayanira ssente ntatayisa kulikayo kulika ekkomera ekkomera lino ekkomera si ddungi omuntu akwagaliza ekkomera akwagaliza ntaana kuba nnakutunuulidde ne kati taatayisa nkwegayiridde taata nsaba busabi eno embeera gye ebino ebintu biveeko lekerawo okuddamu mubutuufu bakukutte nga balinga abakwata akaana akato ne bakunaanuula olaajanye oyisa omwana mbu oyita kulaama naye nga ddala kiki nalaamye ate munaye ge batwala mu kabbuli lwaki tolaama naye bakale ate ekkomera ly'abasajja tatayisa va mu kwogera bwe bati ekkomera ly'abasajja gwe kyebalize Mukama Katonda nti ovuddeyo leme kuddayo ate kati nze bammaze nze kati nali nditadde ate kati mulala yaligendamu gw'omanyi ki enteekateeka za Mukama Katonda nti oba okyayinza awo n'oddamu n'okola ebitagira era n'oddayo nze tomanyi mbeera gyompisaamu eno mbeera mu kweraliikirira era gy'osaafuniddeku ddala ku mirembe bwe baakutwalidde nkozi gwe wanzijeeyo nze nnakuggyeyo mukama wange ese bakugyeko ssente
Bansabye emitwalo 10. Wangi? Bansabye emitwalo 10 era nenzibawo. Emitwalo 10 ku ssente y'akacyo kano. Waziba wadde mu kaashi? Naziba wadde mu kaashi. Maama. Ensimbi ezo wazigyewa? Taata Yiza, enzimbi natetenkanyiza ng'omukazi. Natetenkanyiza era olwakafunye n'enzirukirawo. Nnyo. Naye okutetenkanya kw'omukazi akukola nnyo ku nsimbi bba gy'aleka kameeza. Nze kye sikola. Kuba sikola nsobi kuleka nsimbi ya kameeza. Kati kutetenkanya nabaki kwogezaako okulambika. Kale nedda njagala obe mulambulukufu, beera mwerufu mu byoyogera. Weetetenkanyiza mu bufunze. Isa Wangi taata. Isa tuula wansi. Isa komawo. Ndagira olagira. Weeyiya weetetenkanya. Okusembera gye ndi male kulwana. Male kulwana. Mu bufunze okweyiya, okweryamu, okwekolamu omulimu kitegeeza bwenzi. Njagala ombuulire basajja bameka boolina? Basajja bameka be wakuŋŋaanyizaamu ssente? Kuba tayinza kuba omu. Teri musajja ayinza kuva mu mitwalo 10 n'agika omulundi gumu. Basajja bameka be wabadde nabo? Weweka. Ssente wazijje mu basajja ki? Obwenzi bwaki? Ne mukenenya simanyi oba kati ngenda musaabaana nga wandeetedde oluvannyuma lw'emitwalo 10 wandirese mukomera ne mmanya nti nvaayo ndi mulamu. Kingasa ki okudda omperebe basi kati mpereba nyabo mpereba jangu omperebe itawo munyo omperebe itawo ingira omperebe jangu omperebe janguwa mpereba ogenda kumpereba. Wandinya. Bali komuka ku baana babo. Anti wote. Toyina baana b'otumako. Maama bakaji balina ye bali busy. Kati baba bagenze mu kola order kubanja. Kati nga nze ndiwo ate nga sina manda gampeddeko. Omwana gw'otuma. Paga satukwa. Olwokufuna y'omwana gw'otuma n'otavaawo nnyo. Igwe wandisaanye okujja okukola amanda. Lwaki kamera ma. Sekutale. Mutubuzeeko bulala. Yangu abantu. Tubeera ye emirimu gy'ekyalo gye mwatukumu. Ekyalo kitutambuza. Bwe tudde eri nsonda ku nsonda. Nga obuseddere. Sooka ojje anti tufaayo nange era ngenda kuyita mubwa. Nange wano wentudde okimanyi sibwe wange. Tugenda. Mwezi akake kazibasanga we mutudde. Zitutanga tutudde mmwe mwabitutuma gy'emirimu gyammwe gye gituwuuba. Kati anti woteeri. Nudde okujja okulya kamere kano. Nnaku 3 sikulaba simanyi lwaki. Badde ntawuka. Lwaki kyotawuke? Mutunze ploti ya muzeeyi simanya lubini kawali. Tuba okwata ssente ziri mu nsawo. Mutunze katika. Ssente zo ekituufu zijja. Bavadde muwaako bannamu. Toyagala. Ssente olina kumala kwogera nti njala. Kati naagendanga buli gwensanga muwe. Newakubadde nze mu mansa. Nfuuke luyimba waaye mpa ku ssente mpa ku ssente bwe tumanyi kimwetaaga ssente. Ekyo kiwedde. Era wazifunye dda. Kakati anti woteeri. Ekituufu kiriwo ekiti. Ekintu kino kinyumiza omutwe bwengatene. Anti woteeri onyirira. Omukozi yenna alina kwirabira.
Iyo okuba ndi wa hoteli ntambule nga nze nantuma omukago emmere okuba ntunda emmere nina okwefaako. Ekintu kino kinnumizza omutima ebbanga ddene. Waaw. Mbadde mpulira ng'onsula wano ku mutima nga lusuba. Ampulira onsula ku mutwe nga nviiri. Amalala naawe. Si malala. Ekituufu kirungi bankikugambe anti hoteri olwaleero. Mpulira Tiwalizi tujja. Naye kasi olina ennamba yange ojja kunkubira. kati ogenza otya anti hoteri? Naye nga bwe nazzi. Kale kati kye mbadde ngamba wali badde ofunako okunywa? Kati ka nkuweku wano gwe ojja kufunako okunywa. Naye olina ku kyenji. Kyenji w'olukumi? Mbadde njala ofune ku kyenji ogenda ofuneko okunywa. Tolinaawo. Naye kale kwata nze zonna nzikuwadde. Saagala kwejjusa. Kale. Nura bw'onkubidde essimu mangu mangu. Nze nobadde ndowooza nti oli ne Tasha. Nze nkukubidde essimu nga twagala nga njagala tumiitinge babi. Okay. Olaba saamutaddemu. Okay. Ate wali buzibu. Bannange, Muula, ebintu by'omukwano bizibu nnyo. Era mukwano si mwangu actually. Si byangu. Si mwangu. Bibaamu omukisa mugamba tebitegeerekeka. Yes, bizibu omuntu okufuna omuntu ng'owulira omwagala nnyo nga naye akwagala. Era kyova olaba Tasha ono nja kukafiira kaakaana ako. Mpulira nga nkaagala nnyo. Ate nga nkaagala. In fact ngenda kufuba okulaba nti kateekamu buli kye nsobola. Kakati mulamu. Okusinziira luli nga tuli ffenna ne Tasha. Ebigambo Tasha bye yakugamba oba embeera gye yeeyisaamu gy'oli. Watu teyali nnungi gye ndi. Era omwana oyo Tasha mubi nnyo. Muviireko ddala. Mubi nnyo. Si kaana kangu mwaba obumpi obwo. Omwe kakuliranga gana amayuni ga bwayise. Si kangu. Omwana Tasha alimba. Talina kituufu kye yakugamba. Talina kale mazima gonna ge yakozesa gy'oli. Nawe yatabukiramu awo kale saakitwala nga nsonga. Omanyi yagenda n'alemera mu Lungereza awo ng'ate njagala. Talina kyamanyi oyo gwolaba talina nakyali. Ejja kugamba munnage yagenda ebweru simanya biki ne passport talina. Talinnyangako ku kisaawe kya nnyonyi. Tamanyi na kkubo ligendayo. Nze oluzungu lwafuuwa era nakkiriza kuba namanyi oyo aludde nnyo ebweru. Lwafuuwa olw'ensonga nti tomanyi luzungu kati bwayogera nga tewali luzungu lw'amaanyi awo naawe. Oluzungu lwa Tasha luli plain naawe. Anse nagezaako omusikamuza mu Luganda nandaga nti Oluganda talumanyi. Talina kyatamanyi kati nkubuulire. Oyo Tasha. Like omanyi erinnya lye eryokubiri. Nasimbugwe. Nze yayogera oluzungu nga manyi n'Oluganda talutegeera kyogera Tasha asobola okwogera Oluganda. Abasajja musitula. Mutomera. Tasha wamwogombako ki bumpi. Kiki soko ombuulire wamwegombako ki. Kiki ekirungi kyo like kigendererwa ki. Naye njaga nkubuulire mulamu ononsonyiwa kuba erya mulamu ojja kukkiriza oli olisigazi. It's okay. Tasha ankoze bubi nnyo kubanza ebyokwagala nali nsoose n'embireka nga njagala nfuna omuntu gwe mpulira nti mwagadde omuntu gwe ndowooza nti mutuufu naye Tasha ankoze bubi because nze bwe njagala omuntu omutima gwange ngukwata bukolokolo naye ngukwasa omuntu era bunagujjamu naye ngukwasa akantu ako naye mulamu bagamba bamala kwekoona awo nojjukira okubuuka. Then kitegeeza ebyokuwasa kansooke embyenenye kansooke embirindemu kuba nali nsazeewo akanako ngenda kawasa. Ogambye ki? Nali ngenda mbadde Tasha ndi mu nteekateeka ezimuwasa. Tasha wamusiibako ki omuwasa omuteekewa? Omuwasa omuteekewa. Naye mulamu njagala ndooza nkwebaze weebale
kuba omuntu bagamba akubagulizaako okuleka ng'oyagala wambazi. Kakubuulire. Tasha. Nga wookalaba kaana kambata kagenda kaseeyeeya ku kyalo kekwanira buli muvubuka keetega buli muvubuka kati kabadde kagala kakunyuunyuute obusente bwonna bw'olina kabumale ndowooza kati kabumalamu nadda. Kati mulamu gwe ndowooza bakutwala nadda oli mufumbo. Ogambye ki? Toli mufumbo gwe. Nze siri mufumbo naawe. Kuba Lezo obufumbo mbwagaza ki? Nina mwami wange mutuufu. Njagala omwami anfaako andabirira kwegamba. Anaawe obimanyi. Kitegeera gwokufaayo ku muntu kuba nze omuntu gwe njagala mufaako buli kyayagala mba nkisobola ki. Oyo omuntu gwe njagala. Naye kasita ensonga yange ogitegedde sirina agamba yawo nange sirina agamba. Sirina. Netaaga omuntu anfaako. Anandabirira. Okay, ekirungi tuli ku lumu. Kyokka mulamu. Naye oba n'erya mulamu ndikugyeko. Owange. Tasha Lumonga agenda atwalako ewa boyfriend we. Omwana asira eyinga okufaako okufi. Oluzungu ne lufuuka oluzungu. Kyokka bwaliko. Oluzungu yeepimira bwepimiza. Atanyiiza n'oluzungu kuba teruba lutuufu. Atambula luzungu. Ayogera luzungu. Atunuza kizungu. Okimanyi nti wabaawo lumu nga n'abivaako ebyokuswaza n'atandika kuswaza buswaza. Yes, aswaza buswaza. Atama. Tutuuka okusiibula. Tugende. Omwami atusiibula. Ng'amuwa emitwalo aga. Nga nange asimba 10. Leka. Kitegeeza alinamu. Alinamu. Fomita emboozi. Tuba twakakubako entanga 2. Tasha nga ngamba ze bakuwadde zimpi. No. Ngamba ate buzibu ki? Bazimpadde naye bakuwadde ezizo. Nga ngamba sente zimpe. Ngali serious. Mukyala kye nakola ne muwa sente. Komaawo tozinzigyako. Omuntu akuwadde sente ezizo. Nanga mpadde zange kati ate ovaawo okusimbuka eri oŋŋambe nti zimpe. Nga naawe Anita gwe mmanyi ng'ozikwata ng'ozimuwa. Ate oba boyfriend we. Okay. Era nasanganga mmwe nze tansinkananga kuba nkulaga nti n'ezizo zo bakuwadde baba kusinzizza nkutoolako nange ne twenkanya kuba tuba tugenza aba olutalo tuba tulwanye babiri. Kati mukyala nze kyendabye bw'oba lwazimu wati wakyali kyakuzza naye awo wennyini nze ate wenzije pulaani empya. Omuntu bw'akuyisa obubi naawe mukwata omuyise bubi. Ekisooka bw'aba ng'alowooza ng'era agamba nti mukwano gwaffe anyway. Nakola ekintu ekifaanana bwe kityo kati naawe mugunjule nti waliwo bulala naye naawe bw'osobola okukola. Yitayo gy'akulaga nti gye yeewaanira weetege omusajja ate nkimanyi ekyo kisobola tewali ky'otamanyi. Weetege muwangule kuba gwe olemererwa. Wali olemereddwako sente z'abadde amuwa zisale eddiiro zidde ewuwe naye ate gwe tokolanga musiru. Mukumulumiza ddala muyite omugambe mukyala. Omuntu waba ayina mukwano gwe tamulyamu lukwe. Omwami waffe yatuwadde sente zino kati kwako mutoolereko omuweeko. Mukwano. Byonna nabikoze dda. Ebiki? Ebyokwetaga? Ndeeteza omusajja. Really? Ombulamu. Yejo walitandikidde naawe nze tombo wanga. Era mu kaseera kato ajja kusinzanga ze yawanga oli. Nja musomesa kusinga kikuwaani. Sibitegedde. Olugambo kati oluli wano. Obwedda naawe gy'oli. Watuuse ddi? Gundi omutwe ebirowoozo gye bisula. Ebigere gye bikeera. Obadde oli awo ng'ennyonyi emusudde. ng'emusudde. How are you, mukyala? I'm fine, how are you? Oli okay? Malira. Kati olugambo olubadde wano. Lugambo. Ffe kaakati fuugambe ffe abakola olugambo nga gwatukulira kaakati wootali twalibadde twogera ki? Okugeya okubadde wano mwemba manyi kasita mwegatta. Tewabaawo mboozi. Akati labayo wootali tewali kitambula.
tewali bye tusobola kunyumya by'amaanyi era tubadde mu bibuuzo byaffe bide bya bulijjo naye kati wootuuse simbula tandikirawo sikyayogera nnyo ennaku zino ngani yakumazeeko ebigambo amugole tubbi onvugamu sipiidi omugole nze ndi mugole mukyala anti yangu ya oyina engeri gy'obikomyamu wakati ojja kundeetera ate okubuuza not a boyfriend, a man, a husband to be. Sikyayogera nnyo, sikyageya empisa nazikyusa okujjako Olungereza lubu. Naye Lungereza ki? Tasha tuveeko. N'obwenzi yakukomezza. Sikyo. Ekyobwenzi kyo. Naye temutwaswala muswaza buswaza. Naye nga mwene guli. Naye kati nga gwe obufumbo ogenda bukolamu. Olowooza nti kigambo bugambo. Sokoleke. Kino kyanakimanyiraani kwaniga osinga okola. Wamanyumiza ono yazze na kala ky'enjawulo yakoze kaki leero maama bye babadde tebakola obwenzi wabuwummudde. Omusajja mulungi muto alina ssente ate ng'azigaba. Wande namutwalira kanita ne tumumiitinga. Manyi otusibula yampa emitwalo 3. Actually yatuwa emitwalo 3. Komaawo mukyala. Ezange ziriwa ze mwanterekera oba mwazirya mwekka ne muzeegabana. Ate Anita olabika bwazindyako ezange nga baazikuwa. Kiki wamana kiwa era g'oba muno tewamuwaako. Oyo yowe ensawo ndeese ennene mumpe ezange ngende nazo. Naye kati ky'oba okola yiga omukyala bw'abeerawo oba already kufumba naye nga ddala osazeewo. Yerindako. Akatooke wayiza bulungi okukanyega. Mazima gali nti nakyuse. N'okufumba omanyi. Nakyusa sikyali musege. Anyigira mu buveera ono. Mirawo. Mirawo. Sajja n'asooka n'ali akakutiya nga kava mu ttooke. Kati oba omanya tuli mabegawo maama nyweza kintu kyo weebuuze kuba kusingako omusajja bamukwata batya bafumba batya kyokka babituke mu lwali. Ndi serious nafunye omusajja si boyfriend nafunye omusajja waddala ali mu nteekateeka emboozi bwe tuba tunyumyanyumya za kunfasa simanya twetegeke tukole good introduction kwanjula biki naye ng'emboozi eyo n'okula okutuukaawo nga sigimanyiiko kiki ekiba ekigendererwa mbatwale nti muli biki nga naawe mwoli. Mwebale kunsulira ku mutima ojja kundabako ennyabo omanyi ekintu ky'okukyaliragana kino abantu batutwala lightly but this is something important by the way in this life you know. Nolaba ku munno kulaba ku okay naye maama Anita mwana wange nkwewuunya nomala wiiki n'egwako n'ogikowala n'okwata ey'okubiri